gamba wano nti gwe wena najanga olimba abantu musimanyi protest voting ngenda kuwakanya system egenda kuwandule Kasuke bwe ile wabalabye nga bakaba kati kakiriziganyiza ne system ye yalangiridwa tongamba nti buli gwe balangiridde yakiriziganyiza okola ne system buli gwe balangiridde yakiriziganyiza okola ne system atakiriziganyiza twakasuse bwe nakigamba ne bali mwezo ne mugawe egendereze tujja kukasuke bwe era olaba nti statement zakola kati oziraba agamba yeta tazendi mwete kifukulega ne government siri kuba era walabe ne ba minister mu government nga bamuyoza yoza hawo cyo fotogabi wa mulai na mga sebo tugenda kukolerayo na akabaga yakirizo okola ne system kuba toyina bogenda kuwereza abantu nga toli mu system ate bona abatolimu esobola n'okukasuka ebweru basobola n'okujjamu obwesige ng'oli ku stewo wona wasizira okubeera ng'otulaba nkwaniriza nnyo olunaku olwaleero nkubuzaako nti wasibye otya afunye okusomoozebwa nkusaasidde ofidde olwaza n'okusomoozebwa okulala asobola okutuuka ku buwanguzi gwe nkuyozaayoza tuli ku MS Media nze Matiya Sekanjako Hassan Nsubuga abadde abuze simanyi mukalulu abadde akolayo ki owayi gundi bamulonze Semuju akaluke kadde Semuju Lawrence wanganya ate ono mukyala waffe Oweri era naye wanya soko buza abantu Hassan abatulaba mbalamusizza nnyo era ne mbaaniriza ku MS Media mwe bali kutulaba nze president wa Buganda First Buganda First je tuli tugenda kuba nkola reshuffle oba mu cabinet yange yonna ogenda kukyusa okuva ku vice president omanyi bwoba okola reshuffle osobola okukyusa oba osobola okugigoba yonna bali ku payroll abo ku reshuffle bali ku payroll ensonga lwaki gundi enteekateeka zonna zitambula n'olwekyo emitima gyatandise dde okukuba abantu bange naye tebagenda kubasaba Abaganda manyi baminisita bawano nga eshavo zijja abasaba Abaganda balya ssente zaabwe balya ssente waliwo yangamba nti yagenda ku musawo Omuganda eyebusoga eyo ate ekiri ebusoga eyo era ndowooza maama waffe senga waffe ayinza okuba embeera eyo emukuumiddewo nnyo gweokimanyi otuuka ekamulinga oli mu katawuni naye nga wano waliwo edduuka waliwo essabo era nakirabako nga tugenda abigirwa luli osanga ekipande kya munnabyabufuzi naye nga wano awalala waliwo essabo naye nga ekipande kiri waggulu ku kkubo bantu beyo bakuba eddogo bannange so n'olwekyo tugenda kukyusakyusaamu naye nga abalina ebizibu eby'enjawulo abalwazizza abalwadde mwenna abafunye okusomoozebwa okw'enjawulo tubasaasirako nnyo abalina ebirungi bye mufunye tubayozaayoza okulonda kwawedde okwasoose naye katukyagenda maaso n'okulonda mpaka ng'ennaku z'omwezi 6 tugenda kusembyayo ababaka b'abakadde babalonda nga 6 abakiikirira abakadde mu parliament betusembyayo tukigale abamagye balondeddwa General Katumba Wamala yasuuliddwa General David Muhoozi yasuuliddwa General Lweru yasuuliddwa bangi abasuuliddwa naye n'abazze nabo bangi balina kubanga bali 10 era bazze nga bwe balina okubeera so n'olwekyo ng'ennaku z'omwezi 4 tugenda kulonda bassentebe b'amagombolola omanyi bibuzaabuza abantu ku luno tubadde ne bammeeya b'amagombolola waliyo amagombolola nga galina bammeeya kati ye municipal embombolola nga eri katugeze town council town council abeera meya taba ssentebe taba chairman oyo yalondeddwa ba municipalities obazi bayita municipal councils nga olabe yennansana nabo balondeddwa so aba Kampala kuba be Kampala bo aba mayors aba magombolo balondeddwa akeka wempe bali bazemo kabala aliwa joji babadde bamumaliriza badde bamuwunzise naga nti nangamba nkole ntya nkubidde awasimu nanga nkole ntya ne muga nti kubira ku bugingo ni bugingo kubanga munywanyiwe pastor bugingo akolecho sebo amala yoyo ne government eno nga mutukoze bubi nnyo kati namukubira bwamukubidde wabawe simu ezenega nti mukadde mu kabale era kati bali mukubala wenjogere ani abadde muwunzise wenarem nate bangambye biserunjeje wadakayana era ne gundi abadde amukubye era latifu bamukubye so kati waba bamukubye ne bwakola ati NRM ekifo ekyetaaga naye serunjeje agaye era nange nkolera mmwe bwabagambye Serunjeje ono naye nkolera yetaaga agwe nga Nyanzi we yagwa kubanga babonyabonyeza nnyaba nnyo yetaaga agwe Serunjeje yetaaga manyi bobeera bawo nga basobola osalawo kadi za NUP
balowooza nti babonyabonyeza abaana bangi bawaswa Juma baba kasuke bweru bamulemesa no bwa kansala yagudde era yagira ku ssaawa lulino bwe batamu wakadi mbu pressure zamukuba kulunda embeera eri etya ali ku macupa bwangambye mukubiddeyo ku maca ali ku macupa naye ati nenga baserunjoji n'enyanzi bakoze emivuyo gyonna ekawempa so serunjoji bamukuba abantu bagenda kubeera nalaba najja nasiifu nga bamuyuza bakola biki naye mbu after the following days waliwo kapate kaba NUP abyasanyuka olwokuba najja tawangu najja yalina okugwa najja yakola emivuyo mingi ku baana bangi be yalemesa kaadi ne baziwa abalala ate baziwera abenaremu ne babakuba kwegamba emivuyo yakola mingi yojjukira najja nasiifu oyo tugenze okumalako omwaka guno nga district ye Wakiso teyina kakiiko akagaba emirimu bade tekaina duwachi nga najja nasiifu yakalemesa okalonda naye nga gundi bwanika wa mugamba munaye tulonda akakiiko wa mugamba nze nina okwerondera akange kuba nze ssente baddako kati yaddako kati ate yadda twamuyisiza kulitala system ogimanyi sakugamba wangamba system naye abantu batanategeera system abalaba shows affe bino tebibeewuunyisa nyina bannamateeka bankubirawo bannamateeka bagundiivu nnyo wano mu Uganda newangamba kanso nsibuga yayogera ekigambo system tuli mu kukirabira kololo abagisoma nga tujogerako abali musikira mu kusensula n'okusunsula abantu yes kubanga system bwetyo bwekola era nze nabagamba wano nti gwe wena najanga olimba abantu musimanyi protest voting ngenda kuwakanya system egenda kuwandula Kasuke bwe ile wabalabye nga bakaaba kati kakiriziganyiza ne system ye yalangiriddwa tongamba nti buli gwe balangiridde yakiriziganyiza okola ne system buli gwe balangiridde yakiriziganyiza okola ne system atakiriziganyiza twakasuse bwe nakigamba ne bali mwezo ne mugawe wegendereze tujja kukasuke bwe era olaba nti statement zakola kati oziraba agamba yeta taze ndi mwetegefu kulega ne government siri kuba era walabe ne ba minister mu government nga bamuyoza yoza habuyo kyo fotogabi wa mulai na mga sebo tugenda kukolerayo n'akabaga yakirizo kola ne system kubanga tolina bogenda kuweereza abantu nga toli mu system ate bona abatolimu esobola n'okukasuka ebweru basobola n'okujjamu obwesige ng'oli ku sitewo kati system bakasuka ebweru ye yakoze kino ekya VAR emukono nerangirira senyu olina lefali nalangirira senyonga system negamba nemugabambi sokotereze wabadde ali buswayidaawo kuba senyonga akyayina ebibonerezo bye byasavinga okuva muto gikwatako kati ye akyayina byasavinga era abantu mba mwagala okutegeera system bwekola mugende Busoga mulabe ekyabaddeyo nga abe-NUP bawangudde mugamba jje wano mulagirirewo wakirabye ekyabaddeyo ngani nga abe-NUP bawangudde 8 Busoga nakirabi gundi yabasamunize bagendere mu sapato Kadaga wakirabye naye Kadaga bandiganye abamu mbubadde tebanana kunaba maaso ne bagamba bane sigena kunaba maaso kasite simu yazze eyo system kwanga esobola n'okuwandula kati wadde nga bakulangiridde wadde bakulangiridde system negamba tukirabye Mubende ekire ekikeseza olwaleero Mubende system wekula south eyawangudde yabadde independent system negamba tetukwagala ne baddamu ne babala obululu kati wenaremu nayo ne system bagambe gye twogerako ye emyaka 4 eyajjajja gye twogerako yazimbibwa okuva 1986 okutuuka olwaleero yeriwo yekola buli kimwalaba ekyali e Busiro south Kenani Opio teyanoonya kuwadde akalulu teyakola naye system yali emwetaaga okitege nolwekyo buli eyawangudde manya nti oyo ali ku favor ya system kubanga mu myaka 4 ng'omusajja wali tasobola kulangira mbula kuba owangu olina kubanga okkiriziganyiza okukola naye abawangudde 8 Busoga bandirinnye emmotoka zaabwe afazaali ne babagaana okuyingira emagere bwe bandiraganya oyingira emagere bandizze Makerere Kavule ne bagamba ffe tulese wano obuwanguzi bwaffe tewali we balinnye wonna basookedde wa Kadaga kubanga oyo yakiikirira system mu Busoga era ojjukira nga Kadaga agira wali nze wano Busoga ndi w'amaanyi yajja n'amugamba ewugwe toli w'amaanyi dayo weetereza so okuzimba omulala era bwe yaddayo ne yeetereza n'anoonya akalulu ka president n'awangula Busoga president kati yagiwangudde luli Bobi Wine yagiwangudde so system yasensudde nesunsula bonna be bawa Busoga abawangula tewalabyeko gwe bagamba nti babaagala likawunti tebabi system abo baffe
Basenyonyi bonna ba system. Abo bonna basenyonyi ba system. Senyonyi mubuuza ani yakube simu ya mulangirira. Nalinze genda omubuuze mujje ko interview. Ngokubirani. Senyonyi ankubira. Angamba abasajja baganye okunnangi ne mugamba kati kyoba okola kutale oli ludda wandi kutale center we nasuze ne mugamba vaawo kutale center gwe gundiyo eno tale sheet bajja gikuleetera ndekewa ne mugale kawo omuntu oba mukyala oba omuntu oyenna n'avaawo ebyasenyonyi nabyo byali biganye ne ngamba bulola ne mugamba naawe oli waffe naawe oli waffe ne nkubira oli bwe nakubira n'akubira Kasacha Rashid namugamba nti alangirira omusajja Kasacha Rashid yabadde alangirira yabadde returning office Kololo kati lindako yamala omulangirira mukyala we ne bamuwata Rashid n'agenda Hasani system bweto bwekola ndalabye bulolanga agamba nti ye Kasaya ategeera nti gwali naye mu lwokano bwa NRM munne baana bewaka Justin Toli bamuzaala bali mubuze wakitegeera otya nze nkimubuulira n'omugamba waffe muveeko yabyogedde ku TV ojja kufuna ekifo tujja kufuna we tumuteeka namusuubiza ekifo era ojja kulanga bakimuwadde so system bweto bwekola system bweto bwekola ki atusikaseka gwogambye nti abantu abagundivu wano mu ggwanga bakukubira nabaga nti kaso system gyayogera bakyekola essensula n'okusunsula abo beetayagala era genda kukikola mpaka ng'okulonda kuwedde tewakirabye ne kaakati kye yakoze abaana agezaako okukola bwe batimbula kuba babagazeeti basobola bagirayo mu kkooti basi tusobola bagirayo mu kkooti naye ne kuli kawunti walabye nti waliwo abaavuddeyo ng'owe mubendi ne bakoze bubi omusajja naye bali abaatugambye nti naddala wano mu Buganda abo abankubidde ne bagamba nti naye naffe tugenda kuweereza sisitimu yo so nga zitambule nenga nti abo mubaleke kyogamba bali mwezo tabakukiriza kola na system tebali mulangiridde kinga tumulangirira pasowa n'okulangirira owookuna nga bakikola entebe luli kati owali mwezo weenaale muyadde na waakubiri kiza badde basobola omuwa obululu obululu bwonna bw'ayagala tusobola obbumu ne tumulangirira tugaa nti afunye emitwalo 15 bali mwezo afunye emitwalo 9 tumuleka ku 9 ajo oli naweera ne 15 kyangu mwakoze ekintu ky'emukono kale kyabaswazizaamu wadde system ekyemukono abakibaze ekyemukono tetwakibaddemu na mukono waliwo abakibaze naye ebintu ebyo tubivumirira si birungi kubanga afazaliwe kubanga singa twabadde twandika nti muleke bamulangire nga bwe kibadde tugende mu kooti tusobola omugirayo ate ne musajja waffe Ssenyonga ate tusobola okumutuuza ntumugamba olwedde oli waffe kuba Ssenyonga waffe kati Ssenyonga tosobola kumubalira eri waffe tubadde naye emyaka ye gyonna egy'obulamu ng'ali mwenaare kituufu kati kana akatono akasobi kaabakozeemu omuleka n'atambuza ekintu nene mumukola ekintu ekyo ddala kuba Bakaluba abaddewo ng'atambuza sisitimu yaffe era tetumwinaako buzibu polisi atezigenda kuba Ssenyonga agende mu kooti tujja kulaba engeri gye tumuyambamu asobola okukomawo naye alina kusooka kufukamirira sisitimu ye ensobi ze twazimugambye ne tumugamba agende mu kooti naye nkubuulire kati kitegeeza abakansala bonna bano abalangiriddwa gundi bamukubya Charles Musoke ono abadde ayagala obwa kansala Kampala Central Lord Kansala ne Katabu bamubuze Katabu abadde ayagala naye Katabu abadde ali nani abadde ne Salimu Salimu abadde asobola obutamu nabagamba nti ekisooka nababuulira nti Kampala Central eyo yo yaffe nga system era temusuubira muntu yenna kuva eri agende mu Kampala Central abeere MP batakolera system taliyo ate n'amagombolola gonna kati bwe twagafudde bonna be mulaba balayidde mu Kampala mu Wakiso ne mu Buganda wonna bonna bantu baffe ba system ate abadde waffe ng'oyo tumusuula kubanga lwaki ekisanja kino twagala buweereza butuuka eri abantu nga Buganda First mukimanyi tulina ensonga zaffe semasonga ensonga z'ettaka abantu babagoba ku ttaka ogenda kubaweereza otya gwe lutamaguza oli era owakanya buwakanya eno bw'ojja ku leediyo bw'ogaba amasimu amafu agataliiko abantu bagenda maaso n'okubagoba okitegedde naye bw'ojja eno bw'ovumirira gavumenti naye gwe ng'omubaka ogaba simu zitaliiyo okitegedde kakati sisitimu eyaffe ey'okulaba nti tuyamba abantu ba Buganda okusigala ku ttaka
twagala oli abeera eri ng'akolegana naffe ng'atuwa ensonga ezikwatagirira ddala ku ground ne wona aba toli waffe kati musajja waffe ono wazungulu kyeyune bane namusanyukiddeko era twamugamba ntumugaa bamukuba emiggo mizibu nnyo bamukuba emiggo mbabuuza omusajja mukuba wa kizungululu omusajja mukuba wa omusajja yawangudde akalulu tya atwagala ono waffe nibagaa n'oli waffe muleke ajja alyeko naye ono oli naye waffe tatulinaako tabbu era ne bamuleka najja nenakwedde bambi namusanyukiddeko likawunti yagiyiseemu ekyo Kalangwa yakitegedde kubanga Kalangwa yankubira essimu nanga nti onkuba lwaki onkuba ne mugamba nina okukuba mpaka lwonaaterera mu live abantu babyeko amataka gaabwe abantu batulugunyiza ku mataka obatulugunyiza ku obuweereza buganya okutuuka mu disitulikiti y'e Kayunga kubanga olw'ebikolwa bye ebikyamu byokola ku bantu tetusobola kukkiriza mbeera eyo kugenda mu maaso okitegeera era bwe bamala okukuba akalulu muwala we ne mugamba nti nze nkukubye we wamugamba nze nkukubye ne kati gwokolanga ne mu system era nakwedde musajja mukyala Nantaba yali wakubiri ye yasooka okuyozaayoza naye bannange siwangudde naye okusinza ku diafomu zange nakwedde awangudde akalulu kubanga Nantaba agezezzaako okuyamba abantu b'e Kayunga naye nga Kalangwa amulemesa era tebakwatagana entalo nakati lukyaliyo lwamusebe tasobola tuuza abantu abo ekyokubatuuza si kyekikulu ekikulu kyakukolera abantu lwaki mutuuza kubatuuza kuki abantu bali ku bibanja byabwe obagoba bakutuuze kuki amateeka ogavu bayoletingize gwe weefudde oli w'amaanyi nnyo nti simanyi okuumibwa b'amagye simanyi kati nabagambye omulundi guno linda Pulezidenti Museveni amala okukuba ebirayi naye wadde tannaba kubikuba gw'obeera eyo oli minisita oli MP oli RDC oli Kiraaka simanyi oli ssentebe wa DC oli NRM bwe wabaawa akugoba ku ttaka ng'ali mu biteeyo byenjogedde ne waba minisita nja kujja mukwatire wennyini waali kati gwe okolanga ne mu system ffe anti yemwe bakola kyatuyita clandestine waka mukola black operation tuli ba invisible hand nanti black operation emikono egyekwese naye nga sikusanga omukwekalakasa ngokute mundu okuba ngate jamanya ate kati nze komanda mbeera eri ate bwogamba abaana nti njala mujje wabekalakasa mugende mujje waabo era nabagamba banza banga bameka twali wano in fact twali mu kifo kino kyennyini ku muggo ogwali mu eggulu naye mbagamba twade tubawaako sample mugeze mujje ku street nga akalulu kawe ebyo kimanyi nti waliwo ababyogera nga Gaddafi w'amaanyi nnyo okimanyi nti waliwo ababyogera waliwo ababyogera baali bamaanyi ng'ense batya nze sibyogera kubanga ndi mu system oli mu system naye twaga yes ndi mu system naye sibyogera lwakubanga akasente omwezi nga kazze uliriza olowooza ffenna tuba sibyakufuna akasente nyinze ondabyeko akabanga akawera mbadde naawe wanga ndowooza okyaziza ku mikuto mingi nga ndi naawe tondabangako nga nkaaba nti sirina sente mbadde nazo okumala ebbanga ate mbadde sizijja mu sisitimu mbadde nkola emirimu gyange ndi munnamateeka ndi musuubuzi mbadde ebbanga ddene nga ndi mu bizinesi ezenjawulo kati ekikuleetera okuwagira nnyo sisitimu okitegedde no sikugiwagirayo naye njagala kubabuulira nti sisitimu ekola etya okitegeera era bwekola bwetyo ki ekibeerawo kati kyetwagala buweereza eri abantu butuuke ku bantu numwa nnyo okulaba nga bwe ngenda ewaffe ekasanda n'ogenda mugombola ng'ey'emyanzi ng'erina essomero lya secondary erimu yeyina ssomero ki okitegeera essomero liri awo simaa baliyita batya liri eri mu Kiganda mbagana mu Kiganda liri mu Kiganda omuntu ava emyanzi okutuuka mu Kiganda mayiro ziriwo nga 15 kuba ne Kasanda ena Kasanda SS bagita Kasanda Muslim liri awo bwe lityo dine liri ngeno nga ku district empya naye manya abaana batambula mayiro mmeka okujja nze lwakuba nti nze saasomerayo ffe abaana batugambanga abasomerangayo nga bakera ssaawa 10 tunuulira Kasanda Health Center 4 njiraba kukubaawo naye kati wetegereza amagombolola ago abantu abava mu magombolola ag'enjawulo mayiro mmeka ze batambula okujja ku ddwaliro eri ye Kasanda yafuna ofisi ya NIRA kuba nagendayo ko nga nyina omwana gwenfunira national ID ku district kati ku district weeri luli ate bangamba genda mubende ku district weeri naye era olaba nti olugendo luwanvu okitegeedde ofisi za NIRA ezo twagala zituuke nga buli gombolola kuliko ofisi buli kitebe ky'eggombolola nga waliwo ofisi ya NIRA omuntu asobola okufuna obujjanjabi obugundi obuweereza twagala okulaba nga buli
gombolola buli gombolola efuna health center 4 buli gombolola mu district zonna twagala okulanga buli muluka gulubeerako health center 3 kubanga omuntu wasooka omuluka gumuli kumpi nti omuluka we gubaako ebyalo 6 nga bye bikola omuluka kitegeeza abantu abo basobola okukozesa health center 3 obulwadde obutonotono okitegeera obulwadde obuganye ne bakuweereza ate ku 4 eri ku gombolola kakati ate eri ku district wabeereyo eddwaliro eddene okitegeera erisobola okutuusa obuweereza ku muntu nga teyeetaaga kujja Mulago naye kati omuntu ava Kasanda ng'alina kugenda Mubende baba tagenze Mubende alina kujja Mityana okitegeera naye kati n'oluguudo olutunuulire oluva e Bukuya olumbu President Museveni yagambye agenda tugenda kulukola mu kisanja kino naye kyenkugamba nti twagala kimu buweereza kutuuka ku bantu tetwagala bantu bagenda kuwakanya buweereza kati tunulira sana ensoga yali oweni yupinga yambala overall after sometimes ngagamba nti kati yeye omu kubali mu system kitegeze eri wali dikoyi system ya kusindikayo nga dikoyi ate ntya abali eri baffe nkugambye nazo dikoyi eri abali ati eri wali yana era bano boolaba be tuli mu kuzzaamu empisa kati bamuwanga Kivumbi tuli mu kubalaga nti system ekola bweti muddeemu empisa aho tuli mu kumudisciplininga muwanga Kivumbi era tujja kumuta mu kiseera ekituufu afulume yes kubanga system bwetyo bwekola oba togimanyi kati kyenjagala njagala tudda tutya ku drawing board because ya system bibi wakiraba ekyali eribia oli yazimba system emyaka 4 nona agenda mwana mu 3 kati agenda mwana mu ne bayiwa system n'olwalera ensi n'etabanguka era President Museveni yasinkana ndowooza banaddini olwakitula agamba nti bamugamba abamusinkana ati twagala nsi yaffe efaanagana Libya Bashir n'azimba system neeyiika e Sudan Ben Ali Tunisia kyekimu n'azimba system kati tuva tutya mu bino ebya system simanya kubanga abantu bangi babangudde ne bagano bagalangirira because tebagala kulagana nono kati Uganda evetya mu bino nga omuntu akuba akaluluke naye simbyewo nadde waka ne bamukubira bukubizi ne bagamba jangu bagenda kulangirira nga tewali bya system nga tuli ku busobozi bwa muntu nga buli kimu kyetengeredde kubanga ekisooka gwe nga gwali mu system ozolowooza nti bitambula bulungi naye tuyinza okubanga ututudde si watuufu entambula gye tutambula mutudde tutya ku drawing board eri oba gwe oyagala tusigale wano we tuli kakati oyogedde system bazizimba mu nzimba za njawulo eye Uganda si eye Libya ekirala twaliko wano simanyi oba nakyogerako Togo General Nasingibe yafuga Togo okuva 67 mpaka 25 n'afiira mu ntebe mutabani we Faulu Nasingibe n'abafuga okuva 25 up to date naye Togo towulirayo mutawaana waliyo n'aba opposition bali mu parliament bawabula government emirimu negitambula family emwe efuza ovuga 67 okutuuka kati naye towulirayo buzibu Togo nti simanyi yeno waliyo okusika omugwa waliyo lwaki ekizibu ekibeerawo nti opposition ebesobola okujja mu buyinza naye ekireetera opposition okulwawo okujja mu buyinza system nesigala ng'etambula kubanga mwe musalawo okuwakanya buwakanya Kenya bwe baalabanga system weeri eya Moine Kinyatta gye bagiramu nga opposition tebajja mu buyinza ne bawakanya ebbanga lyonna ne balanga okuwakanya tekujja kukola basalawo bayingire mu system bafuuke bawabuzi opposition efuuke yakuwabula so si kuwakanya okitegedde kubanga Bodinga bonna babikola Kenneth Matiba babikola Bamasa Karuwa bajje Musolengo babikola ne bawakanya system ne bawakanya ne bakola fujjo ne bekalakasa ne babasiba ne babatta ne bakola buli kimu okitegedde okutuuka lwe baatula ne bagamba katuli ku drawing board twetaaga ki Kenya fenna tusinga obunene fenna tutule wamu tutule ne Moi fenna tumanye nti fenna tuli bannaki banna Kenya era baamala okutuula Moi n'abasiibula n'agenda nga mulamu okitegedde Malawi Kamuzu Banda baali bamuyita the Lion King of Malawi nga yete bomuyita erinnya lye Musango tosobola tokkirizibwa wadde mu bbalo okubaganya birowoozo wadde ne ku myaka gye nti oba alina 83 nga jjajja mubeerawo ne mugamba alina 88 simanyi alina 35 ate no yabagambye mulekeraawo ffe abajja wano okutugamba nti ffe tubasibyeko akasajja ffe ababagamba mubeereyo ne mutugamba kanso mwe mutusibyeko akasajja yabagamba emboka ejjaka jajja
Jajja nze emboga ajja kuba nkubaza bwerere. Gwe toyogere. Sina kye nali mugambye. So kakati kye nkugamba. Botewozaako mangu. Emboga ekukabirako. Bakukima. Kakati kye tugamba. Nti mu Uganda tetwagala system ebwakanya buwakanya. Nakugamba nti kye twagala nga opposition ejja. Nti tuyina kwogera bwogezi na government. Kwogera bwogezi n'oyo aliwo. So si kumwewerera kyobola naye yakubuuza. Wewerera matiye omwewerera ku lwaki? Ono mwegerera n'omuteekako n'akasebo. Oyagala kolagana naye. Mukolagane bulungi. Okitegeera? Yes, kubanga matiye oyina guno omukutu. MS Media. In fact guno omukutu guli international. Kituufu. Okitegeera? Naye nabadde ndaba CNN nga balaga gye yatandikira emyaka 10 yajaguze emyaka 10 CNN. Emyaka 10 bonna abatandika bonna tewakyaliwo n'ogu. Naye kyaliwo. Naye weeri ate y'amaanyi. Kitegeeza kyozimba tokizimbira gwe. Tokyaliwo emyaka 10 egiddako. Kituufu. Okitegeera? So kati lwaki naye toyina nnugu egamba nti kangerewe we nalaba mpeze emyaka 8 ng'omukutu guno ngusaanyaawo. Ebirowoozo tobiina. Kubanga lwaki ozimba ekintu ekigenda okugasa bonna emyaka n'ebisiibo. Okitegeera? Kati Uganda yaffe tetwagala bantu bajjanga mwe muliwo kuwakanya buwakanya buli kiseera. Kyobola bw'onaasalawo okuwakanya obuwakanya sisitimu ejja kuwandula. Kubanga buli bw'owakanya n'abantu bw'okiikirira tebafuna service. Kubanga ate service olina kugijja mu gavumenti ate gy'owakanya. Kati gwe oli mu parliament fuuka awabula. Oli road mayor fuuka awabula. Gamba nti bane tutudde ne minister wa Kampala, tutudde ne executive director, tutudde ne ba directors ba Kampala, banaye ekibuga tukoze tutya. Amazzi gatwala abantu, emyala tugizimbye tutya, kino tukikoze tutya. Sente mu budgeting nga bwe zivudde mu gavumenti zikolera abantu ebiyezino okukola. Okitegeera? Naye bw'ona ajja kusitewo otekewo olutalo, system ejja kukasuka ebweru. Kubanga ye yagala muntu gwegenda kola nayo kuweereza. Jajja yava atya mu buyinza. Okitegeera? Anti kye nkugambye nti tuyina kukola kyali Kenya oba ekyali e Malawi. Kamuzu Banda yali asobola okubeera mu buyinza e Malawi n'afiiramu. Okitegeera? Naye kyendamu ena okumuwangula mu kalulu yali akkiriza. Tebamuwangula kubanga yali tasobola kukabba oba kakwatamu oba kwerangirira. Naye yali ategedde nti akakati Malawi yaffe ffenna katugireke etambule. Kati ye jajja kyakitegeera kyogamba. Era njagala kulaga nti okuva Kamuzu Banda lwe yava mu buyinza mu 94 okutuuka 2016 emyaka 25 nga Malawi Congress Party eringa eyasaanawo. Yakomyewo oluvannyuma lw'emyaka 25. Okitegedde? Saawa eno wenjogerera okuva 22 Moirwe yava mu buyinza. Kanu tekyalina wadde kansala e Kenya. Ne NRM tujja kiraba maaso eyo. Ne NRM tujja kiraba maaso eyo. Lwaki tujja kiraba nti ebyobufuzi bwe bikyuka abantu bangi batambula n'ebyo ebigenda mu maaso. Okitegedde? Fe nze nganze kyobola banze ekisinde kyange kya Buganda First Movement. Era ne President Museveni akyali kweri enkola ya movement gye yagirako. NRM kalinga akakozesa bukozesa Uganda kati tufunye bakandidate kale ono tukakasiza kati wafe. Kubanga mu movement system abantu bajja ne basimbawo buli omu. Ajide kabonero ko omuti akaki. Okitegeera? Ne kati wano tukakasa nti obano baffe babina we bati bano babina we bati. Era kyobola abantu jajja yeto mulaba nkonga yambadde saati eriko baji NRM. Wadda yambala za yero naye tekubeerako. Kubanga yakyali mu eri movement system jakkiriza nti abantu balina okubeera nga bali wamu era ne bakwatagana ne baweereza bannansi nga bali omuntu omu. Okiraba? So n'olwekyo NRM kati gwe sooka olabe abantu bali mu NRM nga babbye ssente z'eggwanga bali mu gavumenti mu NRM babbye ssente z'eggwanga babbye ez'enguudo babbye ez'amalwaliro babbye ez'emyoga babbye eza PDM naye nga bali eyo bali mu NRM ndi NRM bwe batomera abantu ku makubo tebabasasula motoka bazitambula teziriko namba plate teziriko ki endale namba mbike befuula bamanyi naye omugaga ndi NRM naye njagala kubabuulira mmwe nti President Museveni lwanagamba nti bannange nzizeeyo lwakitula ntuule bebo bogenda okulaba nga buli omwana onya waayita Kasola ali ekyoteraga nti wano ku boda wanyanguyira okufuluma. Yes, nze mbabuli. Buli omwajja noonya akatuli waayita. Buli omwajja kunoonya akatuli waayita okufuluma.
okitegedde olw'ensonga nti wazze mugundi walabye Minister John Mulimba erije bamuwangulidde nga abasirikale babalagira bali mukuba amasasi live bullet mu bantu naye nga n'abantu be bakuba ne batta babakubye abavubuka ne babatta naye kakati abasirikale bo baba balowooza ki mutwe naye nga n'abantu be batta bambadde saati z'NRM naye olw'okuba yabadde amuvuganya nga bonna b'NRM era abantu kwe basizire ne baga kati oyo Mulimba kankubuuze singa bakamukubye independent yakamukubye kubanga abantu babadde banyivu ku ebyo byakoze n'obuwa ne bakamukubye watadde wembeera bazzeemu ne bukulonda ne balonda ne bakamukuba electoral commission yakasazaamu ne baddamu ne balondera ne bakamukuba nega kato yagamba ki President Museveni kati kyate kiriwo ye President Museveni yagamba gwe rwaneko kastojjayo ekifo bo bali eyo bakola fujjo naye tabagamba nga kokola fujjo ku bantu nga era naye ali mu kweswaza kiruluta muwangule n'obulwe 2022 n'okusoba agenze mu kooti biki era buli kimu kifudde bwe kityo sisi anti leka nkubuulire enkola y'amateeka yo tosobola kugijjawo naye kyengamba waliwo asobola okusaba lika sekandi naye babakubye emitwale naye bakuba sekandi bamukuba akalulu sebamala nakkiriza nagaba naye ate kati kanenywere wayini wange abantu nga Sempijja yandibadde awummula buwummuzi okitegere yewe baku company nga bakugobye bugobye ekyo kibi nze kyembagamba nze mulaba ndi mu system ene ya government mukangira banene nzibu ndi mu system ya government naye nze nkubuulira nti nze ebigendererwa byange ebya Buganda First mbikubuulidde byonna bw'obiraba biri ku muntu ffe twagala buweereza eri bantu era nze sikkaanya na babbi beerimbika mu government kubba ssente z'Abannayuganda ekyo sikkaanya nakyo kyenkugambye nti bonna abo bemulaba abanadduka bajja kudduka kubanga ne President Museveni akimanyi nti mwenare mulimu ababbi okitegeera n'olwekyo ffe nga Buganda First nga ffe okujja mu system ene ya government tuli mu movement system ffe tetuli mwenare musajja bavuga bubi kukubo bannaye okiraba nibateekamu obugombo so muyina okukimanya ye nateekamu obugombo buteetaagisa bw'ogira bw'oti endebirwamu n'agikuba naye nze njagala kubalabula mbabuulire nti eggwanga lino lya Bannayuganda si lyammwe gwali NRM ng'otulugunya abantu gwe toli waffe wa gavumenti toli wa movement oli wa NRM byanjawulo aba NRM n'aba movement ffe tuli mu movement system tetuli mu NRM system mwabali mu NRM bajja kubatwala emisinde ebikolwa bye mukola ku bantu ne mukuba abantu emigo ne mukola buli kimu ne mukola buli fujjo ate n'abasirikale mugende maaso mukwasa amateeka waliwo akatambika ennalabye ng'owe NRM azze ne saati y'NRM asonseka mu bokisi obululu abantu bamugoba bwe bamugobya abantu polisi nejja polisi bwe yazze nemubembekereza nemuteeka wali nekwata bana baade bamugoba ate nga bamanyisho boyo agent wa polisi ati kati aba polisi kati Uganda elibweti asa ninsubuga Uganda elibweti wa traffic gosanga ku luguudo owa polisi akwatisa amateeka owa prison akwatisa amateeka ba agent ba government jogera kubambega ababeera muffe abamaje bo balowooza baliwo kulwa mase ya President Museveni so ngache balaba omuntu wa NRM nga ina byakola byonna tebamukwata kati bo balowooza abe NRM bonna abakola ebikolobero tebabikola kulwa President Museveni era nze njagala kugamba gwoli eyo oba minister yakozeko ekikolobero oba RDC oba muntu wa kikaaki oli wa traffic oli musirikale okola mirimu gyo oli muntu wa bulijjo muntuukirire munkubire essimu zange zibeerako oyo akozeko ekikolobero agenda kukwatibwa ne mu kooti asimbibwemu tetukyali ku ebyo bintu nze njagala kubabuulira nti Uganda eno nnene okusinga gwe Kasolo okusinga gwe minisita gundi okusinga gwe RDC w'egindi kwa Kasolo naye ataddewo embeera mu kalulu ng'omuntu ate Kasolo namba zina zombi kesse minisita naye weewunye na minisita Mubezi Minister mube kati Matia Kasaija agenda kola kuno bagenda mu wa full minister okimanyi Kasolo like alina obuyinza bungi okusinga Matia Kasaija bewa buyinza bwe batayina bewa buyinza kyobola ne full figure nakugamba nti gwe wanjogeddeko ku mukutu kangende nkusibe kati full figure who are you gwasobola okusiba omuntu presidential advisor nalabi yazze presidential advisor waawa aba bafero obufere ndaba na merali eri Masaka avuma buli omu NRM mulimu mwabe NRM mulimu kweswazi njagala kubabuulira mbagambe Malawi Congress Party mutunulie ekyagwa ku Kano wane Kenya wali tuli kumpi emyaka kati gigenze okuva mu 2020 mwezi kati myaka emeka singa 20 okuba 2 emeka 2 ngiringa 2 mugumu kati yes neje emyaka gyonna nga
kanu kati teriiwo yasaanawo tekyalina wadde kansala ekibiina ekyali mu buyinza yes nga kyekola amafujjo bwolooza lwaki president lwaki oli eyo ng'oyambala ekisaati n'oteekako baaji y'NRM lwaki president Museveni tateekako baaji y'NRM oba mulowooza nti naye awagira ebikolwa byammwe naye abasajja abo tabiteekako kubanga akimanyi n'olwekyo mmwe mukole effujjo mukimanye mugenda kukwatibwa balina obuyinza kyova nze nagamba nze abantu bempuliziganya nabo era abampa amaanyi byokukola byenkola newonaaba oli minisita ngenda kukukwata osobola bakwata naawe nkutidde n'empingo ogina mu motoka jeno muhozi Kaine Lugaba ne president Museveni nze bokka benkubira esimu abantu babiri waliwo omulala alina obuyinza obubasinga namwesimye mu naye ate gavumenti ogenza ogiyingira nga ndaba eri mu kawungezi kayo jjajja akyaliwo ogiyingidde leeti akyaliwo ate ntya nze kitange yaleeta gavumenti eno yalwana n'agibeeramu okutuusa lwe yafa bwe yafa nze namusikira nze namusikira ne bakuyita bakuwa ekibakuwa nze namusikira nengenda mu opposition ne bakutwala ku Harvard bantwalayo era nasoma Lubongoya bamusangayo kati saawa eno yali abuddeyo Lubongoya yajja luvannyuma ndowooza mwena muli ku mission yemu ne Lubongoya yajja etya kubanga mwaliko mwene yo fena tuli bakozi ba gavumenti tuli bakozi ba gavumenti fe tubayita special agent tuli bakozi ba gavumenti era gavumenti webeera eri mu special agent asani nsubuga tutadde watumusindiseewa ebibiina byonna birwana okujja mu parliament walabye ababaka nga balwana nakati bakyalwana in fact leka nkubuulire laba mu kalulu kano ke kagenda okusinga okuba n'emisango emingi mu kooti era bannamateeka balekayo weevu yes ke kagenda olaba recount zifuuse recount kati leka bamala obbagazeeti ng'olabe high court zigenda kujjula bwe ziti nalabye musajja wo Magola ye baagala muloopa kasanga mu gazeeti baagala yagula omulonzi kakati ekyo kimenya mateeka naye ajja twebuzeeko tumubuulize Walukagana mugamba nti naye baba kuwa ssente tokkiriza kuwandika kiwandiko kyonna ate ye nakiwandika naye Walukaga agamba yakola endagaano naye Walukagana yamulogo naye endagaano eyo nze saagirabako naye wabanga agirina Magola awedde anti bwebuzibu ani aloga kati okimanyi ne NUP teyagala Magola abeere mu parliament kati gobera otya MP bw'oyagala kwesimuka tosobola kufuna lawyer asobola kuwabula ani Magola Magola akyamuukirira anti kati kubanga yego akyamuukirira goberera amateeka yego omuntu mugagga Segona kati oba Segona ye yabivuddemu naye NRM egenda kitwale kyeki esobola kitwala nga Wakayima bwe yatwala NRM nyambe erekayo Magola abonye okubeera komba kwa parliament alinga nakwedde alinga Ivan Cheyune bamuleke Magola kuba kati ono omukyala yawangudde wano MP Nakawuki si mukyala wa Magola naye we NRM wadi yaze independent yajide kusaawa nedda uchiwe NRM yawangudde nsibambi yade kadi NRM baleke Magola bambi abamuleke bambi bamuleke Magola zabantu benjagala obutakwatako ye Nakwedde ye Ivan Cheyune ye Magola bamuleke kati kiringa ono owempiji Teddy Nambozi nabagamba mumuleke mumulangirira amalega komawo yes kuba muntu waba yaliko omuntu otokola ki yaliko kuba kutta yaliko omuntu wo so nabagamba mumulekaje yes ate mulemesa mumulekaje afuna ekikazi ekimyufu yes namuta naye ye naye ndaga nti mumuleka akomewo bwe mwesanga awo munyumya abaana tunyumya kuba kati ye taata ye maama baana nze saamuzaalamu naye nga yaliko omuntu wange aba musanga mu sauna bino ebikazi tusanga mu sauna si ya sauna oyo Nambozi ya asola step ogenda mu sauna buli lunaku oyo Teddy agendayo naye nga muntu wange naye nga sakyali wange si nnyo takyali naye manja wadde mukubira najja naye takyali nalabye ensambu yani ono ayali independent leaning ku NUP mukalulu akawedde ate kati kuluno nga bamugjeeyo owene nga Mbalukanga oyita Mbalukanga yali independent nga liringa ku NUP Mubalukanga kati kuluno Patrick Nsanja ate eri Walukanga ononyayo Kiweno Kayunga Nsanja we Kayunga bamugjeeyo Ntenjeru South bamujje ku tiketi NUP bamuwa abadde ku tiketi NUP kwe bamuwangulira naye mubaka wa parliament nga si ku tiketi NUP katwaki yagenze
kati yagenda mu NUP kweni UP kati baseke na mukuba owenare kati naye abadde mu court nga asaba likawunti nabadde mpuliriza amawulire naye likawunti ye bagigobye naye kati agenda mu court nkulu kati kye kyamuleta mwene UP ekimanya abakuja independent era yali wangudde naye ensanja ekyamazima abadde wakuwangulwa tabadde eyo ku ground abadde anoonya tusanyalaze tweni UP ekwateko tabadde eyo ne Lutamaguzi yali ku DP n'agiva munagana mwene UP era naye naagwa era naye Lutamaguzi era yadde wakugwa even Mpalanyi yabadde wakugwa Mpalanyi teyagudde Mpalanyi yagudde Kasolo yamukubye ate fyotu ne yaze Nantongo yazze naye nabagamba nti abo ne Veronica naye anoonya likawunti naye bagugobye omusango bagugobye gwa Veronica agenda mu court naye Veronica talina kya nize mulimu abaka pa parliament kati abaka binali jagadde bagende mu court nga tubeetaaga mu parliament naye nagambye abantu abali okumpi ne mukwano gwange namukubiddeko naye simu ne waba wagikwata nanga nti embeera si nnungi ono omuntu kubanga omutwe gwe gwakyankalana mukwano gwange Namugga yabaddeko ku parliament nabagambye mumuleke embeera si ya mulembe embeera ye si ya mulembe nze ng'omuntu nfiiriddwa Namugga mu parliament nange mufiiriddwa Namugga y'omu ku bakazi abagezi mufiiriddwa ekisanja kino ajjewo Nambooze mufiiriddwa Naamu naye embeera bweto bweri obuzibu bwe yagala omumanya wa operating omanya wa operating obuzibu bwokka yalina omanya nti eri deep yellow system yagirabye kati system ya muwano yagirabye kubanga era Samukutesa ate Samukutesa we yamala okwogera ebyo ebigambo era nakubira Namugga kuba badde munywanyi wange Samukutesa yaga nti tetukyayagala muntu yenna atakkiririza mwene alemu wano mu mawogo era naluli bamuwakalulwa kubanga yaliko mukamyufu kenale ne bamanya nti ono ajja kuba moderate mu bigambo bye kati yalemererwa okuba moderate n'abeera extremist nnyo ate n'abeera extremist ku side yaki ya gavumenti n'abeera ng'agikuba ng'ayagala kubuliza ku ttaka ng'asanga aba NRM ku mikolo jukira kamera zibeeraawo bamuswaziza nnyo ne bamuwana obulwa 2,000 ku bintu byakoze mawogola anno kyabakola abantu abo be bali mu buyinza abeesonyiwe abeesonyiwe bw'abanga badde asulayo asooka ave nayo kati ekibiina kye kiba kikola ekyanadde kimuwa obwogezi asooka aveeyo adde mu maka gage Kampala abeesonyiwe naye office ddala kye namusanyukiddeko kimu bano balowooza be bakoze manyi omuntu akola ekintu okulumya ali free tali free ali free yebeera ku TikTok neesanyukira nakwata bu video talina ssanyu lyonna tonnamulabako ng'aseka ku TikTok ayogera yenyamidde nnyo era in fact nangamba nti oluusi amaziga game Namugga lwaki bw'oba oyogera ku TikTok oba kuki obeera otunudde wansi nangamba oluusi gampitamu amaziga kati mbasaagala nnyo okutunula mu kamera naye abaleke be bali mu buyinza anytime bajja ffe tuli mu buyinza sigamba nti no bajja beeramu mpaka ffe tulimu kangezeeko bakolimira sigamba nti bajja beeramu mpaka tukyalimu sewosaki obudde bwawe bujja tuuka Bagadafi baalimu mu buyinza tubasibyeko akasajja nze si kyenjogedde ekyo tonjoza busajja bubeerawo nga bulawuna buli kaseera naye kyengeza kugamba nti Namugga baleke NUP kyebe nnyamba kimu emukwatire emuwa obwogezi ssenyonyi bamuleke ku obuyinza bwo tukyalimu naye nze kyenjagala okugamba abannabyabufuzi abali mu Uganda MS eno singa mugiraba singa mwasoma ddala show ze tukola wa system ne basoma kibaita system era kalulu kano singa mwakajjamu nga mukasomye bulungi naye akapande kabalemu okusoma basoma maji so kali maji moko kaziri majja mu barracks kakati system singa mwagisoma bulungi era abagisoma ne bagoberera bitwogera wano babalangiridde era ne babalangiridde olabe bakoze nga bamaze zoda ndaba kansala eyo jensula nga batiguka ku lunaku lw'okulonda bewoze sente bakoze eki ne bagane mutima ngamba ne bano babamanyi system gye bali system era byo byakwata kubanga nga balangiridde owenale omugamba buli jeno laba mukutu gwa motoka agisinzeeyo bamuwe sente ku maka kayumba akasinze ka politika akasinze obuzibu bw'abana abakazi n'abasajja abamu Katongole Julia baba mabubambi ne bajja kati Katongole teyamanya system mwali akanya kuleka namugamba gwe system kati namugamba ngenda kulaga system bwe balangiride wa NRM naye nga Katongole yawangudde police station zonna tewali neemu NRM gye yawangudde naye balangiride wa NRM lwaki abasajja ba NRM tebaswala namugambye system ogenda kugira bwekola yagira yazze wali naga mama tunula mu bintu byange yafukamidde bana ng'oli ye twamugambye ddalangirira oli
mbu yayuza DRF kati emyaka 5 ajja kutegeera ekiddako anabataduse wabweru DRF mwezaawa DRF yasigazaako ntono ezisinga ebintu byonna twali twabifunye Katongole yandibadde nga amanya wa wakolera kati ababana Mitiyana bangambye system kye yakoze bakansala Mitiyana yayiye bali abeni UP ne wakiso bayise kuleka aba bakkiriziganya naffe even Kampala wano bayise bayise nze ndowooza omuntu afuze emyaka 40 nga ne waba afuze 2 mwejo obaga tomalaga mwolerako system abagina yabagirina mu 5 kubanga akalulu ako katambula okuva ku polling station okutuka ku tale center ne kana kawa president ku national tale center nga system yajjajja ye katambula nga tojina muwadde omukono gwo kankubuuze bw'omala ofuna budiala fomu bwo buno ng'odduka ku district e Wakiso naye osanga alangirira naye atudde awo ng'omubuuza nti ate kintu sinalaba kubijja nga system yebireeta system yebireeta ebimu ne bijja n'obudde nga bukya bisula mu kkubo kati golowooza musula mukkubo wasula bakola emmotoka ziba zakwamye bana byabufuzi wewunye mu Wakiso wano ebyokulonda ne bituuka box ne zituuka ku makya nga bamaliriza okulonda ssaawa 10 ez'olweggulo eggulo system kyabita era nawe n'otuula awo n'ebipapula bagenda kulangirira mubagana kulangirira okuba nti owangu balina kulangirira okuba nti oteesezza ne system balina kulangirira kubanga otegedde system bwetambula era Uganda wano awo mu system tulina okuvaawo ekisooka tunomanya nti Uganda terina beera bweti nagambye ekyokubiri tunomanya nti Uganda baba muntu essaawa zino mulwadde era yeetaaga okujjanjaba si mulwadde Uganda eri bulungi nnyo terina mutawaana yenna gonna naye bannabyabufuzi era njagala kwebaza abalonzi mwalonze bulungi era ku luno abantu bagenda kubeera mu gavumenti nga bamanyi gavumenti bwekola kyemanyi akalulu akajja akanaddako embeera ejja kutambula bulungi nnyo bajja kulangirira omuntu olabe nga ebintu bitambula bitaalinga Matiya Lwanga bwandika mbadde embeera naye mu bifo bingi eyo gye tubeera mu system eyo nga ye buli w'ofiisi bambi ajja nga system agimanyi bulungi era agamba najja tulonda akakiiko najja nina okulonda akange namugamba ssebo onaakuma onajja ti nze najja nja kujja najja yasigaddeyo ne bamuyuzaayuza amasaati yine yagenda okulonda okitegedde yani kyone mbu abadde abonyeebonye nnyo taata wa najja yennyini yesimbawo mu kawempe okutuuka lwe yakaddiwa n'abivaako nga tawanguddeyo wadde kitegeeza bayina ebyafaayo ebyo ebibi taata wali kaleero naye abadde kansala abadde yamuyamba akakansala ko abadde yakafuna naye we yakomye sobola oli muganda we ye teyavuganya kifo kyonna oli omuyambi wa Bobi Wine kati kiki ekyaleetedde aba NUP okola akabaga Wakiso nga najja Nasifu bamuwangudde anti abadde yakuba nnyo bakansala b'NUP bambi kati ye ng'ayagala aleeta ababe mu baanaazinira ku ntolize ye abadde kiwa abadde nga lutta ng'ali ku 95 ku 100 naye kati byaganye kati 5 za mutima ye ni kyeyina owa yajje nze yajja sina buzibu kubanga bonna sibalinaako kakwate kali awo bakolere mu system naye baweereza abantu era bw'onaaba toweereza abantu tugenda kukasuka ebweru mu kalulu naye Lutamaguzi musajja wange Lutamaguzi mbu yakkakkanye kati yakkakkanye embeera ye yateredde ajja sobola okuterera bulungi alina empekeze zaamira agenda aterera Geoffrey Lutaya naye agenda kakkana ate Lukwago ono Lukwago Elias Lukwago ye yabadde amanyi system era ategedde nti yamuwandudde kyobola bati yagambye nakkiriza teyapapadde yategedde nti system yakoze eki yategedde nti abantu bamulonze Lubyaniri yawangudde Lubyaniri yawangudde Kana Kambata yawangudde Kana Kambata naye okumulangirira kwe naye kwabaddemu yayedde alina okubeera okukakkana okwetonda ategeere okutambuza emirimu naye nze omuntu afuze emyaka 4 tosobola kuŋŋamba nti osobola kujja ne bamala gakulangirira abakulimba yensonga lwaki osanga abantu ne babaleeta ne batandika otiikinga obululu kuba balina omuntu gwe beetaagawo ate nga bamwetaaga nti twetaaga mumisa kabanda ng'era ajja kubeerawo kati olaba ekyo gundi kye yakoze mukono oyo omukyala bali bajukira eyaliwo returning officer bamukyusa ng'enkya kulonda ayishuwa bamuwa transfer ng'enkya kulonda bafuna intero nti alaka alina zaakutte
ne baleeta oyo ne Robert wewe era n'oyo najanga ne list ya yina bani bagenda okulangirira namboze yali yawayo da list ye naga nti fefe naba MP abava wano tulina buzibu nafukamira ye yafukamira munyambe bonna tutambula bulungi nti mujje musayininge wa ne basayininga abo bone babalangirira Robert wewe wakisoyirwa kiteba mukyusaako anti oyo akola bulungi emirimu gyaffe ayina muta nekubulire system nze kati okujjako nga obuyinza bukyuseemukko naye nze sobola kwesimbawo system eno ne kati goli waffe tisobola kwesimbawo sobola okwesimbawo tetulina sebo tusibula dakika ziri mmeka naye tusibula tutya abantu mu dakiika ana yaga tukole sawa ziri ana meka banna wezi ntenaba kakati manyi wetutambula tubanga bakungu yugire motoka tekwatibwa jamu ebane gikulembera tetukwatibwa jamu tetukwatibwa jamu ebane gikulembera speed nebera speed yatubana byebibawo ate ne jibatulaze baba batulindiridde mulindirire etali ya bulijjo byategekeddwa bannaye okutambula n'abakungu nteekateeka nnungi nteekateeka nyina omukungu omu yantwala ku kisaawa ate gyatugendeko ne Masaka tugende kenjogere ne candidate waffe ate kati gwe tolinga ffe nti tulabe final ale ya DJ tuba tugendako tolinga ffe nti amafuta temuli genda ogirabe yiye eyange tolina gireka amafuta ga kadi nena ngo jompe ku kadi nsoke nfune yo kafulu tanka kubanga buno obwemitwalo ebiri ntera mwesatu sebo twavaawo dda mwavaawo amafuta ga kadi kantu kavuddeko kadi sibula abantu nga mbebaza okutulaba bebaza okulonda abavubuka ba Buganda mwenna bebaza obutenyigira mu fujjo nabagamba temwenyigira mu fujjo mbebaza obuteekalakasa obutayonona mirembe gya ggwanga Uganda weeri fenna tujja kuvaawo Uganda tugirekewo esigale ng'etambula mu maaso n'olwekyo Uganda yaffe fenna nga banna Uganda gw'atayiseemu tegeera ekyakusudde tegeera gwokolagana naye tegeera gwokolegana naye kubanga abalonzi we balonda babirekera ggwe kati gwe wojanga okalakala ne bidiara forms byo omanya nti awo oli wakyamu olina okubeera ng'okimanyi nti gavumenti yeetaaga abantu abakozi abagenda okuweereza abantu mwe be balonze bw'oba toweereza abantu manya ogenda kubeerayo kino ekisanja kyokka ekiddako bakufulumye nga lutaaya kisanja eki kimu oba toweereza lutaaya kiguddeko musajja wattu oli waliwo abeefula muze ndiwe naale munyo yingidde mu system nga musajja wo ono gundi ono wa Lukanga gwe yawangudde ne Lukanga bane yansi okuwangula simanyi na linnya lye Jimerwanga nego manyi omwana wa Lukanga yingidde mu naale muto yingidde mu system bintu byawule bibiri byanjawulo kituufu kakati yesobola kinna mmere teyawangula Lukanga ali mu naale mutale mu system tebabyawula nammere abakuba mu system yandibadde awangula Sempija yakuba mu system yandibadde awangula bali mwenaremu betimba bikofiira byenaremu betimba atali mu system ebintu bibiri byanjawulo bobuwa bonna bakuwa chifuipu nenga toli mu system kisalo kyosalawo bakundize naremu lozo oli w'amaanyi kumbe abasalawo bali mu system asajja akaja akali mu tisati ekagamba nti tosoka kulangirira nenga minisita tasobola kyogera nalwekyo ne system tukufulumya bakufulumya kasokole ebitali so nolwekyo mutegeere mwawule wakati wa system n'ekibiina kati oyo omusajja woyo simanyi Jimerwanga yadda mu kuwogana ndiwe naremo nyingide naremo olololo ndi sima Piero yu oli wa Piero yu naye mu system mwoli Lukanga ne obyatuka ku Lukanga babitegeera batugunya abantu bayo kya abantu be yafiirwa mwana bakubya kalulu lwaki oyo okufiirawo n'omwana nabagamba nti mukulu Lukanga ne banno nezo family zafuna obuzibu n'okutulugunyiza njagala bantuukirire sikulimba twagala tunoonyereze baani abo kubanga mulimu abakozesa ab'ebyokwerinda mu ngeri enkyamu olw'okubaze n'ekisaati ky'NRM kye kiri kyogambye DPC n'amutya aze n'essaati y'NRM temubatya mugoberera amateeka gwayagala okukozesa ensobi kubanga gwe DPC bw'onaakola ekyo ekikolobero n'okwatibwako mu kooti ojja kuyimirirayo wekka twalaba ono DPC yakuba munnamawulire Andrew Lwanga yayimirira mu kooti yekka so n'olwekyo
tokola kikolobero kubanga oli azidde mu kisaati ky'NRM n'akutiisatiisa. Okitegeera mukole ebintu ebyo ddala ebirina okukolebwa mu mateeka. Abaana ne balaba babalinyisa ku muliro. Kati ebintu ng'ebyo bikolwa akalulu lwaki okola okufiirawo ddala. Namusindika bakifeesi bazze bakuba abantu omwana wuyo mumusse muttawaaki bamukuba basasa oyo omwana. Yakana baakati. So twagala okula ate kyobola ntubagamba era essimu zino nkulu nnyo ne kamera zammwe mukwate abantu abo ku butambi kiba kirungi. Agalule bwate essasi naye nga gw'oli wali omukwata katambi. Yes kubanga bino ebintu bikola. Ampuliriza era atulaba tuddemu nate akuume.